Hello, kwano balamusako abanyagange nga nze Senga Pepe mbebaza okusubscribinga ku channel program egamba nti omukyala oba omwami mwandyetegese mutya senga mubeera mugenda okwezina. Ffenna kitukwatako omukyala okwetegeka n'omwami okwetegeka. Ekisooka mu byonna kyandibadde kirungi ne munaabako nga wabulayoko essaawa oba eddakiika ez'okwezina. Abaami abasinga bo tebanaaba we baba bagenda okwezina, bo balowooza mbu abakyala ffe tulina okunaaba, naye nga nedda n'abaami kikukakatako okunaabako. Omukyala naawe kikukakatako okunaabako naye temunaabirawo ssaawa eyo olw'okuba nti abakyala abamu babuza amazzi. Abakyala abamu babuza amazzi gano agaseereza omukira oba baba bagenda okuzina. N'olwekyo kyandibadde kirungi n'onaabako nga wabulayooko eddakiika oba okitegeera n'obeera nga weekaza bulungi kubanga woonaaba n'ogenderawo wali omwami emmana yaffe eno eba mbisi oba okitegeera mukwano. N'olwekyo omwami aba ajjenyinyala naddala abaami abagwebba kuli batasobola kukwatako nga wenna oli mubisi. N'olwekyo kyandibadde kirungi n'osooka n'okola ki n'oginaaba nga bulayoko eddakiika n'ogikaza n'okwata ettawulo lyo bulungi enkalu n'ogikaza bulungi. Nammwe abamanyi mbuno mweteekayo oba ku budagaladagala obwo bumboomya butyo obw'amazzi. Kyandibadde kirungi n'obeera nga okikola nga wabulayoko eddakiika n'onaaba n'olyoka oteekayo ki n'olyoka oteekayo akantu ako ne kasaanyuka bulungi. Oba kyandibadde kirungi n'okola ki n'oginaaba n'olyoka weerunga wekitegeera naye togenderawo mu kiyigo ssaawa eyo n'ovaayo wenna ng'otonnya n'olinya obuliri omukyala. Then naawe omwami kyandibadde kirungi n'onaabako neweekaza bulungi omukira. Naye abaami abasinga agenda mu kiyigo n'avaayo ng'atonnya n'alinya obuliri okitegeera kyokka abamu tebanaabirako ddala ate nga mwagala kukola ki mwagala okubanuuna. Kati ngenda kunuuna ntya omukiro ogwo nga mubisi oba okitegeera mukwano. N'olwekyo kyandibadde kirungi n'osooka n'okola ki n'onaabako nga bulayoko eddakiika neweekaza then ne mutuula ne munyumyako. Kyandibadde kirungi abaagalana ne musooka munyumyako nga temunnabatuuka mu kiseera kyakwezina. Kibeera kirungi nnyo era kya mugaso kubanga kiyamba mmwe mwembi emibiri gino okucommunicatinga ne kibeera nga gi-attractinga each other nga ne mufuna connection eyo ne mubeera nga mwefunako feeling eziri strong nga temunnayingira buliri. So si kubuuka eri mumaze okunyamba ne mukola ki ne mutandikirawo. Kirungi ne munyumyako ne musaagasaagamu eyo nayo ngeri yakola ki yakwetegeka nga mugenda okwezina. Then ensonga endala mwembi kibakakatako okusenya amannyo. Abantu mwembi bwe muba mugenda mu kikolwa ky'okwezina kirungi ne musenya amannyo. Abaami abasinga tebaagala kusenya mannyo kati nno ayagala akuzine ng'ate wakola ki nga wakukiisinga ate tasenya. N'abakyala abamu tebasenya wasiibye olya enswa enseenene okitegeera ate n'ogenda mu buliri omwami akuzine nga tukoze ekyo nga tusenyezza. So fembi kitukakatako okusenya amannyo bulungi nnyo. Omukyala oba omwami nga mugenda okwezina musenye olulimi. Senya bulungi amannyo osenye bulungi olulimi mubeere bayonjo. Waleme kubeerawo kintu kyonna obstacle yonna ebalemesa kukola ki kwenjoyinga kye mugenda kukola oba kwenjoyinga kwezina nti ate ono awunya akamaato ono okitegeera okubeera nga oliraanye omuntu ng'awunya. Ekyokulala kyenja okwogerako engeri gye tusobola okwetegekamu otubeera tugenda okwezina. Abakyala fuba okulaba nga tonnagenda mu kisenge nti wansi oteredde bulungi ntya weesaleko ebyoya bibeeremu bitonotono weesaleko ne munkwawa muneeno namwe bibeeremu bikwemu. Bituyambako okubeera nga bwe tutuuka eri mu kisenge tetulina kasu kubanga akasu katyankalanya nnyo okwezina. Omusajja waakwambulula bw'ati
omusajja wakwanjuluza waati ng'ovaamu akasu omutima gwekola ki gwekuba kyovula batukomplaininga nti omusajja anzinya ebitamuuma oba anzinyeezinye nga bwasanze olwokuba nti aba akusanzeemu akasu oba okitegeera mukwano kati nekiddayo era n'eri abaami mufube okwesala ku byoya abaami naye munnange nojjanga wennoozisse nga tolina nawe bakutandikira so kyandibadde kirungi era nga kyabuvunaanyizibwa n'omwami naye okola ki n'okweshevinga mubeere bayonjo ekirala kye tugenda okwogerako omukyala toddira nkumbi gye wakozesa luli kugiddamu ekyo kye tuyita okwetegeka bwe baba bagenda okuzina enkumbi yo gyoze bulungi ogikaze ogigolole ogitegeke toddira nkumbi ya luli oba yakoze kiri ate n'ogiddamu emisana ebeera ekola ki ebeera ekalabula omwami oba kitegeera mukwano ate tuyige n'engeri gyetukola ki bwetubeera tugenda okwezina gye tutegekamu enkumbi zaffe enkumbi zibeera wali ku buliri tomala kuzina ate n'ozituka n'ogenda oginoonye bweru oba n'oginoonya simanyi mu makeesi enkumbi gitegeke bulungi nga bagenda okuzina kwanti enkumbi zo oziteeke bulungi wali emitwetwe omwami azisangewo azirabeko omutima gutambule n'ebirowoozo kyomukyala ayagala kukolaki kyomukyala ayagala kumuzina then naye yeetegeke tuyige okwetegeka era omukyala bwe baba bagenda okuzina bw'atalina mazzi nywa ku ddagala ly'amazzi eddagala ly'amazzi ndiina wobeera olyetaaga nina ezzungu nina ne habo nolwekyo nkubira essimu yange njaba ndikolaki njaba ndibutuuzaako naawe omwami atalina bulungi maanyi ga kisajja weetegeke ng'ogenda okuzina omukyala nywa ku ddagala eddagala ly'abaami nalyo ndirina oba olyetaaze nkubira nabagamba ddala nalifulunya nywako kadagala before naye tonywa ssaawa eno nywako kuzina eno energy drink zetulaba zibakola ki naye ate tonywa ssaawa eyo nga ogenda oba kitegeera nywa nga bukyali weetegeke nosa tutegeerekese bulungi naye abamu obeera ogenda essaawa eyo n'okwatirawo simanyawo energy drink n'otandika okuginywerawo ssaawa eyo nedda ne energy drink ezo zemula nazo zirina amateeka nywako katono onywa amazzi mangi osaabulule naye gwe weekamirira ssaawa eyo n'oyingira n'otuuka mu kisenge nga tosituka so tuyige okwetegeka sayidi zombi tuyige okwetegeka ng'ambi omukyala weetegeke n'abanga mukyali kwata muwomyawo muteekeyo namwe abakyala abaagala muyina nina eddagala ly'amazzi nina muwomya nina eddagala erifunza munkubira essimu yange eyo nja kuba ndikutuusaako era nja kuba ndikuwa so weetegekere ekikolwa kyolina okukola kiri kyogenda okukola neyanzeke okulaba vidiyo yange eno musiibe bulungi musule bulungi era musubscribinge mulikinge musharinge oba okitegeera thank you so much have a blessed day bye